إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tulabye mu misomo gyaffe esatu egikulembedde ebikwatagana ku kutonda edduniya nga Allah bwe yatumulisaako ku nsonga eyo mu surati Fussilat. Wa illa Qur'ani bw'ogitatabba okuviira ddala eno ku Baqara okutuuka gyekoma osanga ayati ez'enjawulo ezongera okulaga ebintu ebyenjawulo. Kakati owekitiibwa Allah atonze ensi n'amala n'atonda eggulu wal arda ba'da dhalika dahaha. Oluvannyuma owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yadda ku nsi. Bwe tugamba okudda ku nsi tutegeeza qasada, naam, okuzzaako, tutegeeza Allah kujja ku nsi kubanga ebikwatagana ne kaifiya y'okutonda Allah tiyagitubuulira. Engeri gye yatondamu tiyagitubuulira, wabula yatubuulira bye yatonda n'ekiseera kye yatonderamu. Kitegereka? Kati bwe ngamba nadda ku nsi tutegeeza nazzaako. Okudda ya nazzaako okubeera nga ensi asitula manafi'i zaayo n'okugiteekateeka oluteekateeka olusembayo, ng'oluteekateeka luno si lwa kutonda wabula lwa kuteeka bulamu na mugaso mu ebyo byamaze okubeera nga atonda mu nnaku ziri ennya zeyatonderamu ensi. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Addahu kitegeeza albast, okwanjuluza. Kitegeeza nti ebintu bino Allah yabikola naye ng'ensi tannajanjuluza, tannagigolola, n'amala n'agigolola. Kadhalika okubeera nga afulumya nayo kiri makuluga addahu, nga Imaamu Saadi rahimahullah bwe yagamba mu tafsiri ye ey'ekitiibwa. Okufulumyayo mar'aha kiki? Pasture. Kakati ekyo kitwaliramu ebiriibwa ensolo, ebiriibwa abantu, mwe muli fruits, mwe muli amalimiro, mwe muli kati ebintu ebyo byonna oluvannyuma lw'okutonda ki? Lw'okutonda ki? Eggulu. N'alyoka ensi agiwa obulamu obwo. Emigga ne gitandika okukulukuta. Naam. Ekintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yayagala okubeera nga kibeera ku nsi mu bulamu bwakyo mu kiseera ekyo kyali amaze okutonda ne kitandika okubeera nga kyekisasayizinga omugaso Allah subhanahu wa ta'ala gwakikoze eki? Gwakitaddemu. Kitegeka bulungi? Ge makulu ga aya wal arda ba'da dhalika dahaha. Kaifa dahaha? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Amazzi ne gatandika okubeera nga gekyangira ku nsi kuno. Wa mar'aha, tulabye nti nno pasture. Wal jibala arsaha, n'ensozi awo Allah n'alyoka azikola atya? Azisimbira ddala mu ttaka ne zinywera. Kiteeka bulungi? Mata'an lakum wa li an'amikum. Ng'ekyo ekifo kye mugenda okuwangaaliramu ekiseera, mata kitegeeza ekiseera ekikomeke, wa li an'amikum, n'ensolo zammwe. Ekyo kitegeeza kisonga kubeera nti ekyo Allah kyakoze agenda kukijjawo. Edduniya ejja kutuuka Allah agijjewo, erina appointed term, erina ekiseera Allah we yagitandikira, era erina ekiseera wegenda okukola etya? Wegenda okukoma. Bw'ebeera nga yo yennyini nnyini erina ekiseera wegenda okukoma, ithan mwabagiriko mulina mataa, mulina ekiseera ekiki? Ekipime. Wangaleyo emyaka 2 ofe, wangaleyo emyaka 3 ofe, wangaleyo emyaka bwegiti ofe, wahakadha wahakadha. Kakati abibitiibwa abalungi, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okutonda edduniya, amaze okutonda eggulu,
buli kimu kizze mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gye yayagala kibeeremu. Allah agenda kutonda ebitonde ebirala. Ekitonde ekisookerwako okutunulirwako mu bitonde ebisatu eby'ebitiibwa, ng'ebitonde ebyo ze zimalayika n'amajinni n'abantu. Ekyasooka okutondebwa ku ebyo byonna zaali zimalayika. Wa hadha bil ijma, baulama tebakinnako khilaafu nti malayika ze zasooka amajinni n'abantu okukola ki? Okutondebwa. Wabula malayika zatondebwa kabula kutonda ggulu oba zatondebwa luvannyuma lwa kutonda ggulu. Kitegereka qawlu weeri min aqwali ulama abalaba nti nno malayika zatondebwa ng'eggulu terinatondebwa. Qawlu eyokubiri ngekubeera nti zatondebwa ng'eggulu limaze okubeera nga litondebwa. Wala adhhar bw'oba weetegereza kubanga tewali nasu egenda kujja efasale mu nsonga eyo, tewali bujulizi bukutulaggoye ku nsonga eyo wakati w'abaulama abalaba kiri n'abalaba kino. Naye nga bwe watali bujulizi tudda ku alwaqi nti malayika zirina ekifo Allah mwe yaziteeka okuwangaalira. Ne kibeera nga al adhhar nti Allah yasooka kutonda kifo ekyo n'alyoka atonda zimalayika. Yasooka kutonda kifo ekyo n'alyoka atonda zimalayika. Abalaba nti nno Allah yasooka kutonda zimalayika katannatonda ggulu olw'ensonga nti malayika Allah yazitonda zibeeko emirimu gye zikola. Zibeeko emirimu gye zikola sya aiwa. Kati nga balaba nti oba oliawo malayika Allah ayina byazikozesanga mu ebyo bye yateekangawo wahakadha kwe bajja ekyo. Naye al aslu wallahu alam ti Allah ebitonde bye yasooka kubifunira, yasooka kutonda kwe okwetengeredde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'alyoka aziwa emirimu gy'okubeera nga zidabbara ebyo Allah subhanahu byakoze eki byatonze. Okudabbara kyeki zitambuza ebyo Allah byamaze okukola ki byamaze okubeera nga atonda. Wallahu ta'ala alam. Kati wano wetugenze kutondebwa kwa amajinni, okutondebwa kw'omuntu. Siwe tugenda okuyita tutuke ku nabbi Adam alayhi salatu wassalam, gye tugenda okuyita tutuke ku nabbi Adam alayhi salatu wassalam. Tugambye ni malayika zatondebwa bil ijma qabla madha? Qabla aljinni wal ins. Era mu ngeri yemu ow'ekitiibwa Allah n'atonda amajinni qabla madha? Qabla al ins. Allah yatonda amajinni nga tannatonda ki? Nga tannatonda muntu. Yagamba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekyo nno kiri binasi al-Qur'an. Qur'an nyini yekisongako. Ani atuwa aya? Waljanna khalaqnahu min qabl min nari as-samum. Etandika etya aya? Walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'i masnun waljanna khalaqnahu min qabl min nari as-samum. Kitegeeza nti asoose okutondebwa ye jinni kubanga Allah agambye asoose gamba nti walaqad khalaqna al-insana, mazima natonda omuntu. Yani oyo ye Adam alayhi salatu wassalam. Min salsalin min hama'in masnun. Awo tugenda kuddawo. Naam, ekyo tugenda kitambulirako ekiseera tekitwalya budde wano kuba tulina kitwetaagawo. Allah yatonda omuntu nga ye Adam. Waljanna ate jan jumhur jan egamba ye Iblis. Jumhur eberenga ye Iblis oba gaberenga ge majinni okutwaliza awamu mu makulu ag'emirundi ebiri, tegajjaawo kino kyetwetaaga mu kifo kino. Kyetwetaaga mu kifo kino kyekiriwa Allah gati waljanna khalaqnahu min qabl, yani min qabl khalqi al-insan. Amajinni oba Iblisu Allah yagitonda oba yagatonda nga tannatonda muntu, nga Iblisu agitonze min nari samum. Eno tugenda kubeera nga tugendawo tulabe kye bayita nari samum. Kitegeese bulungi? Idhan tufunye tartibu eyokubiri. Ode eyokumeka? Eyokubiri. Ode esooka malayika zatondebwa nga amajinni
n'omuntu tebinnatondebwa. Ekyo bil ijma bawula tebakirinako mpawo wakati waabwe. Oda eyokubiri yani ekiddakaawo kwe kutondebwa kwani kw'ejjinni oba amajinni ng'omuntu annakola ki nga bwe tugenda okukiraba nti ekituufu kwali kutondebwa kwa jjinni nga ye Ibuliisu nga n'ejjinni terinavaamu baki bazzukulu nga bwe tugenda okulaba. Tuli fenna tayib. Kakati ne kulyoka kuddako okutondebwa kw'omuntu okukweyoleka bulungi nnyo mu kisa y'okutondebwa kwa Nabbi Adamu alayhi salatu wassalaam n'ebyaliwo. Allah yogera ne malayika, Allah alagira zivunname, mu ebyo yalagira mwalimu n'ejjinni eryali Ibuliisu. Naam, tujja kulaba abaffe Ibuliisu yali eyingira mu khitaabu eri, yali eyingira mu kulagira kuli okwawamu oba erina ekiragiro ekyayo ekiri khasa, kubanga Allah yalagira malayika zikole zitya zivunname. Tujja kugiraba nga erina ekiragiro ekyayo ekigyeyawulidde. Naam, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka, kyekiganye okuvunnama nga nkulagidde. Kitegereka? Eyo aya etegeeza ekimu ku bibiri, watujja gigendako mu kifo kyayo. Etegeeza ekisooka, imma okubeera nti nno khitaabu yali egenze kuzimalayika yali ebuna Ibuliisu mu makulu Ibuliisu getegeera obulungi naye eragiddwa. Kitegereka? Ekiragiro ekyagenda wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Naam, imma ekiragiro ekyo kyali kibuna olubuna nga Ibuliisu ekitegeera bulungi nti nayo eri mu abo abakola batya abagambibwa okuvunnama, oba okubeera nga Allah yalagira zimalayika zivunname n'alagira ne Ibuliisu okubeera ng'ekola etya ng'evunnama olulagira oluli khasa. Ekyo kyeyolekya bulungi mu aya eyo, kyekiganya okuvunnama nga nkulagidde. Kitegereka? Kakati tulaba omuntu nga naye ajja nga ye Adamu alayhi assalatu wassalaam. Kakati malayika zino owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda abaffe yazitonda zirina asulu, yani zirina gwe zivaamu nga lil jinni asulu walil insani asulu. Kitegereka? Malayika zirina gwe zivaamu nti Allah gwe yasooka okutonda n'avaamu zi malayika, nga ejjinni oba nga amajinni aywa zezaala bwezaazi nga amajinni ku kigambo ekimu bwe gezaala. Kitegereka? Ku kigambo ekyokubiri okubeera gatondebwa bwe gatyo. Eno tugenda kukiraba katuuse ku majinni, tukyali kuki kuzi malayika. Kati ate ye omuntu yegattibwako nti omuntu alina asulu ava mu Adamu alayhi salatu wassalaam ne malayika bweso zifaanana. Aljawabu la, Allah yazetondera bi a'dadihim almudhhil. Allah yatonda malayika ezo mu bungi bwazo nga buli emu agitonze ku lwayo, buli emu nga agitonze ku lwayo. Teyazitondera asulu ndi zirina malayika emu mwe ziva ne ziryoka zibeera mu bungi obwo bwezikola butya bwe zirimu, wabula yazitonda mu bungi obwo nga zitonze ye kennyini nnyini tabaraka wa ta'ala. Ekyo nno kikulaga azama ya Allah, obugulumivu bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obusobozi bwe, kubanga malayika zirina obungi obutayingira mu magezi g'omwana Adamu. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Sura ki Al-Muddathir. Tewali amanyi gye lya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ye Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Zirina obungi obwewuunyisa malayika ezo. Hadithi ya Malik ibn Sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu ya Isra wal Mi'raj. Nabbi yagenda mu Isra wal Mi'raj kansome nasu yayo. Agaman thumma rufi'a ilayya albaytu alma'mur. Oluvanyuma, yani hadithi mpanvu eva mabega nga nabbi atunyumiza kino nakiri agandi awo oluvanyuma Allah nansitulira albayt alma'mur,
nyumba eri mu ggulu, eri mu ki? Eri mu ggulu, eyitibwa albayt almamur. Agamba nti faqultu, niŋŋamba Jibuliru nti ya Jibuliru, owange Jibuliru, ma hadha, ate kino kiki? Naam, kikulaga nti nyumba erina kino ekigambo, yani kirimu taajjub, okwewuunya, imma olw'obusufu bw'obulungi oba olw'obusufu bw'obunene oba okwegatta kwabyo byonna, yani eteekeddwa okuba nga erina ebitendo ebyewuunyisa. Kati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abuuza nti ma hadha, owange Jibuliru, ate kino kyo kiki? Kitegereka? Agamba nti qala hadha albaytu alma'mur, eyo ye albayt alma'mur, Allah yagikoonako mu surati at-Tur, si bwe kiri? والبيت المعمور. نعم، هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. بوليروناكو بيت المعمور ينجرامو ملايكة emitwalo musanvu, emitwalo musanvu ejaba malayika giyingira albayt almamur kulla yawmin, buli ki? Buli lunaku. Agamba nti idha kharaju, ezo emitwalo omusanvu bwe zifuluma, idha kharaju minhu, bwe zigifulumamu, lam yaudu, tezikola zitya? Tezikomawo kuyingira. Ate nga buli lunaku mitwalo emeka? Musanvu, musanvu, musanvu. Zenkana zisa malayika z'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Hadithi eno rawahu Muslim. Nga bwe tugambye wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Kakati malayika zino Allah yazeetondera, naye nga yazitonda mu ki? Yazitonda mu kitangaala. Hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha, agan khuliqatil malaikatu min nurin, malayika zatondebwa mu kiki? Mu kitangaala. Wa khuliqa aljannu, ate aljan bamufassiruna abasinga obungi, bal Sheikh Faruq Aqlan hafidhahu Allah mu kitabu kya Qisas al-Anbiya bwe yali ayogera ku jan, yagamba nti ittafaqa al-mufassiruna nti aljan yani ye iblisu alayhi al-la'na. Wadhahir ekiri okumpi kwe kubeera nti amasala galimu khilaf, era bwewetegereza ebigawo by'abawulama khilafu ogiraba ngeri jali, ngeri kiriya bulungi nyabaffe. Aljanu ye iblisu oba ismu jinsi yaki? Ya majinni. Naam. Kakati malayika zino zatondebwa mu kitangaala nga hadithi ni ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Waljan, ate iblisu, wa hadha huwa arrajih, kyekigambo kiki? Kyekigambo ekituufu. Waljan, ate yo iblisu nebeeranga yatondebwa min mariji min nar, yatondebwa mu muliro ogutaliimu, mariji min nar oba nar samum. Naam, gwe muliro ogutaliimu mukka, yani ennimi z'omuliro eziri hai, flames z'omuliro muyatonda ekitonde ekiyitibwa ejjinni. N'agamba nti wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, ate nabbi Adam alayhi salatu wassalam n'atondebwa mu ekyo Qur'ani kye yabannyonnyola obulungi. Kitegereka? Kakati ezo malayika za Allah tabaraka wa taala zirina ebitendo ebyewuunyisa. Tujja kulaba ku bimu ku bitendo ebyo nga tuuse ogeraageranya obunene bwa malayika n'omuntu n'amajinni. Tujja kulaba bimu ku bitendo by'aba malayika biidhnillahi tabaraka wa taala. Kakati abaffe amajinni go galina asulu, ge masala getugenzeeko. Amajinni go galina asulu, aljawabu naam. Kyekigambo ekiki? Kyekigambo ekituufu nti amajinni galina asulu mwe gava olw'ensonga eziwerako. Asulu kyekikolo, yani amajinni gezaala. Kyekibuuzo ekiri wano. Amajinni gezaala bwezaazi ne gawera, oba Allah yagatondera mu bungi bwago bwe galimu. Kitegerekese? Aywa. Okwanukula nti amajinni galina asulu, galina ekikolo mwe gava, era taata waago
ye sitaani ennene Ibuliisu kiwagikaŋŋaŋa yezaala amajinni gonna agasigadde yezaala bushayatini yezaala gashayatini jajja waago ye Ibuliisu alayhi laana. Obujulizi bungi mu Qur'an obusonga ku makulu ago. Teriyo nassu eriŋŋanga ya Adamu alayhi salatu wassalam tewali baddewo khilaafu oba kubaawo nassu tewali baddewo ki khilaafu. Nassu kyeki ye aya ennamuzi ejja neekutula ku nsonga, ye hadithi ennamuzi nejja neekutula yankikutula ggoye ku nsonga. Naam, teriiwo. Naye ayaati zino zijjibwamu amakulu agategeerekeka obulungi nti amazima amajinni galina asulu, galina mwe gava, nga ne mwe gava mu Ibuliisu oyo eyali mukontana ne Adamu alayhi assalatu wassalam nga bwe tugenda okulaba. Esooka aya owekitiibwa Allah yagamba nti waljanna khalaqnahu min qablu min naari assamum. Aya etandika egamba etya? Egamba nti walaqad khalaqna al insana min salsali min hamai masnun. Twatonda omuntu. Ani yatondebwa mu ntondebwa eyo? Ye Adamu alayhi salatu wassalam. Si bwe kiri? Ye Adamu alayhi salatu wassalam. Waljanna khalaqnahu min qabl min naari samum. Ate ejjinni wano eryogerwako awalan oliwulira nti ekikolo liririmu. Ekyo kimu. Ekikolo liri litya? Limu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Allah alireese asonga ku muntu omwo wadde nga aleese isimu jinsi. Isimu jinsi yeriwa? Insaan. Insaan etwaliramu ggwe nange ne Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam. Si bwe kiri? Aywa. Kaakati kitegeeza awamu n'ekyo nga isimu jinsi ereeteddwa ng'etegeeza ani? Etegeeza ani? Etegeeza Adamu alayhi salatu wassalam. Kitegeeza ne bwe tugamba nti aljana wano isimu jinsi eba esonga ku ekyo ekimathala ekiri mu levo y'emu nakiri Allah kyakoonyeeko wali mu ntandikwa. Waljana ne Ibuliisu khalaqnahu yatondebwa min qabl min naari samum yenzivuunula entuufu eyajani eri wano. Era ye qawlu ya jumhur al ulama, majority y'aba ulama bwetu bweraba ensonga eyo. Kitegereka? Ensonga eyokubiri, Ibuliisu bwe yagaana okuvunnama, malaka alla tasjuda idh amartuk. Lwaki ogaanye okuvunnama nga nkulagidde? Yagamba nti lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamai masnun. Siyinza kubeera nga nvunnamira ekitonde kyotonze mu bitaka ebyo mbere nga nkivunnamira. Wano tulaba Ibuliisu nga yeesongako neesonga ne ku kiri, yaani yeekompeyaringa yo naki? Ne Adamu alayhi salatu wassalam, okulaga nti waaliwo ebitonde ebibiri nam ebyali bivaamu ekintu ekinene. Ebitonde ebibiri ebyali bivaamu ekintu ekiki? Ebigenda okuvaamu ekintu ekinene. Nga mu kiseera ekyo buli kino kiraga nti nze musinga. Naam, nze nkola ki? Nze musinga. So nga kyali badde singa Ibuliisu mathalan ena bajjajja oba ganji weegali, yani nyingi weeziri, naam, nga tezina asolo, yali badde nga nti khalaqtana, watutonda ffe. Naam, watutonda ffe. Oba nga watonda jajjange, khalaqta jaddi, khalaqta abi. Naam, oba watutonda niyaga khalaqtani, kitegeeza nti weeri erina miiza ku majini akoze eki? Amajini agasigadde eri mu kwekompeyaringa ku Adamu, egamba nti nze ndi wankizo ku ye. Lwaki ondagira muvunnamire? Wala iyadhu billah. Saba Allah taasi khubuthi ya kibur. Awamu n'ekyo ng'eryeyo fi malakuti l'ala, eryeyo waggulu, bal Ibuliisu eri mu jjana nga bwe tugenda okulaba. Yali mu ki? Yali mu jjana nga bwe tugenda okulaba. Aya eyokusatu
gye tujjamu ensonga eno. Allah yagamba ti wa idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min aljinni fafasaqa an amri rabbih. Ibulisa yagana okuvunnama. Kakati Allah yatugamba nti la ya'asuna Allah ma amarahum, malaika tezijemera Allah kyakoze eki. Kati omuntu yali baddaga nti ate wali Allah yatugamba nti waliwo malaika, wali Allah yatugamba nti malaika tezikola kitya, tezijema, ate eno yagaana etya? Allah najjawo tawahumu eyo. Kana min aljinni, o yali mu jinsi eri etali majibur ala alkhair, kubanga zi malaika Allah yazitonda nazijuzaamu khair. Naam, zonga tezirina na busobozi busobola kujemera Allah tabaraka wa taala. Naye jinni n'omuntu zirimu maada ya isyan, zirimu elementi yaki y'obujeemu oba okugonda. Kati Allah rugati kana min aljinni, eri lyakakanyala teyali malaika wabula lyali ki? Yali jinni. Kiki twetaaga wano ku musomo gwaffe gwano. Allah nagati afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu. Abaffe gwe mmaze okutegeera ina khubuthi obubi obufaanaganako bwe butyo, muyinza okubeera nga gwe mufuula munnammwe, gwe muteeraliikirira, gwe mutatamwa bubiibwe ne mwekeka enkweze, oyo alina jur'a etuuka n'okubeera nga Allah yagiragidde mubashara neegaana. Afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni, gwe musazeewo okubeera nga mufuula munnammwe wa dhurriyatahu, n'abaana baayo abagivaamu. Eno aya nebeera ng'erikkiriya nti shayatini min dhurriyati man? Min dhurriyati man? Min dhurriyati iblis al-la'in. Ye jjajja waabwe bava oba taata oba omuyise taata oba omuyise jjajja, bonna bava mu kitonde ekyo. Afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni. Bal waliwo ne obujulizi obulala bwe tusobola okukoonako ng'omuntu abutegeera bulungi amakulu ago. Bujulizi ki? Bwe tuba tuyingira hammamaat, tuyingira toyi, tugamba nti a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith. Si bwe kiri? Alkhubuth kyeki? Ge majinni amaki? Amasajja. Wal khaba'ith ge majinni amaki? Amakyala. Tiwali bwetaavu bwa kuteekawo jinsi bbiri okujjako li ajil at-tawallud. Tewali bwetaavu bwa kuteekawo jinsi bbiri okujjako lwa kigendwa kya kubeera nti nwabaawo okuzaalagana, okwezaalamu wakati awo. Kitegereka? Waliwo n'obujulizi obulala buliwa. Allah bwe yali atenda ejjana, ng'atenda abakyala b'omujjana, yagamba lam yatumithunna insu qablahum wala jan. Abakyala b'omujjana abo tebakwatibwangako muntu yenna, wadde okubeera nga baali bakwatiddwako ejjinni lyonna. Kikyategeeza tewabangawo kwegatta nabo, bakyali ku purity yaabwe. Omusajja bwatu bwagenda okubasanga muki? Mujjana. Kitegerekeka? Kakati mu aya eyo Allah tusongerako gati tebakwatibwangako jinni wadde ki? Wadde omuntu. Kitega min sifatil jinni aljima. Kitega mu bitendo by'amajinni mulimu okwegatta. Ate alqasdu min aljima at-tawallud. Ekigenda mu kwegatta kibeera ki? Kibeera kuzaala. Ekitegeeza nti ezo ayati zonna bw'ozigatta zijjamu amakulu agategerekeka obulungi nti nno amajinni galina ekikolo era nga ne mukama waago mwe gava ye Ibulisu. Yani ye Ibulisu. Kibuzo seka kyabuuza nti nno ejjini lisobola okukozesa omuntu kibeera ngeri ya kumutiisa, kumuteeka mu mbeera ya kuwulira nga abadde nalyo, oba haqiqatan lisobola okubeera nga litamakkana mu ye ne libeera nga limukozesa. Allah yasinga okumanya. N'ekyo tuwulira nnyo abasomezi b'amajinni nga boogera ensonga eyo. Allah yasinga okumanya. Naam.
Naam, Sheikh okonye ku aya eyo mu Suratul Rahman. Weshiba Allah nga akakasaawo ekyokubeera nti abakyala b'omujjana tebakwatibwangako basajja tebalabwangako basajja oba majinni. Ekyo nno kirimu ebintu bibiri. Ekisookera ddala kiraga nti wekitiibwa Allah yagenda wala nnyo mu kumanya abanadamu bakola ki bye baagala. Era eyo aya giddinganya emirundi ebiri mu ssuula emu ekigambo ekyo lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Kyetegereza ddala nti abasajja twagala nnyo omuntu okubeera nga agenda ku mukyala nga takola ki atakwatibwangako. Kati wano wekitiibwa Allah atukakasiza ddala emitima gyaffe gitebenkere nti mujjana eyo tetugenda kusanga tuli ku kikolo kyennyini wabula n'ekirala nti era kino ekigenda eri faida egenda eri abakyala abazadde nti kikulu nnyo okukuuma n'omuwala nnyini oba omwana okwekuuma. Kikulu nnyo okwekuuma nti Allah amaze okulagana n'amajala g'abantu nti omukyala yenna singa asangibwa nga ali ku kikolo ekyokubeera nga talabibwangako musajja yenna tagendangako mu ntalo ez'enjawulo nga talaba kubeera nga atuuka mu kaseera kaazo, abeera wa kitiibwa nnyo eri oyo omusajja gw'aba amukoze eki naye omukazi ne babeera ng'anyirira nnyo atya. Omukazi wadde nga bakoze omukolo ogumazeyo ekyalo kyonna n'abakulu bonna omusajja n'agenda omutuukako nga kugamba alina ebintu ebyenjawulo, omutima gukola gutya. Ekyo Allah tunyweza abakkiriza era tukakasa abantu bonna abali e Uganda bakulbalwanyira ejjana ebimu ku byengera ebyo byennyini bagenda okubenga bakola atya bakakasa ashaza. Nyongereza akaunti oli ayinza okuwulira n'agamba anze simwagala afaana bw'atyo. Tugamba ova ovudde ku kikolo oba ovudde ku kikolo ekikolo kwagala muntu afaana bw'atyo. Wati oyinza okugamba nze simwagala imma bafisq oba ekyokubiri qillatul ghira. Bana fawaidi ziri wano ziika buyisi ate ensufu faida ya Sheikh Uthman kanyongere njikone kwa watu katono agambye nti nno omusajja okubeera awo nga tayagala bawala bambeerera era mbu ye kimunyiiza okuwasa omuwala nga mbeerera eyo deviance okuva ku bubumbwa obulamu obw'ekisajja. Ekikolo ku musajja kwagala kusanga mukyala ng'akyali ki ekyo nno ne kiva ku kimu ku bibiri. Imma omusajja ono mwonoonefu oba okuwangaalira ku kyalo ekiriko embizzi ennyingi kubanga embizzi zinuuna ebbuba zinuuna ebbuba mu muntu ekitiibwa buyise bujja. Embizzi empitirivu ekyo kirimu ebyo ebyowulira buli wamu. Abawarabu bagaddi ekimu ebyo ekikutta abazungu okubeera nga tebalina jealousy. Asobola okubeera omukyala we n'azira n'omusajja omulala kwekatamira mbizzi kubeera nga embizzi teyawukana teva mu firiji zaabwe. Eyo haqiiqa olw'ensonga omuntu ataathara ne kyalya butolaba twalagirwa okubeera nga tufuna wuzo nga tulidde ennyama yaki yeŋŋamiya kubanga eri mu maada ya shaitana nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba. Kakati niweetaaga okubeera nga onaaba weyiwako amazzi olw'okubeera nti okoze otya. Kakati embizzi ye makhuluuqu gy'olaba etakuba nduulu nga bakutte ku mukyala waayo awo esigala mutulo teyina mutawaana. Ensolo zonna ezisigadde mutawaana mwereere. Mutawaana ki mwereere. Kati minal fawasiq. Kakati mu mbeera eyo nekitegeeza nti nno omuntu imma yani towulira gira kyeki ebbuba kyeki kwe kubeera nga oli possessive oli possessive obadde oyagala kibeere kikyo wekka. Era bw'omufuna omukyala ng'ali mu mbeera eyo
owulira wo sibe kiri bw'omufuna nga yali abaddeko n'omuntu omulala kituufu osobola okumwagala n'omwagalira ddala olwagala olunene olusi n'okusinga oli ebisoboka bulungi nnyo abakyala abali eyo bangi abawafumbiddwa tebagamba nti tuli mugira naye tuli mu kwogera waaka ey'obulamu bw'abantu nti obeera otya omusajja gwe ng'ogamba nti nze bwe musanga nga mbeerera kimpisa bubi imma oli mwononefu tolina niya yakubeera nti ddala otambuza obufumbo obwo ebbanga lyonna obadde oyagala muntu ajja nga yakyankana dda n'edduniya akola obusolosolo naawe kitegeka bulungi ono olaba ajja kuwaayo akaseera akawanvuko okubigera kubanga omwana gyakoma okuyingira obulamu obwo ng'abadde avudde emabega ng'ali innocent gyakoma okubeera nti nno agenda okubeera nga obujjuvu Allah bwe yamutonderamu buyina ennaku ze bugenda bukola butya butwala kitegereka kakati ono tayagala byakumulwisa imma bwononefu oba kubeera nti nno ebbuba muggwe teririimu kiva ku kyekyo kuwangalira mu society zimbi n'abantu abali mu mbeera eyo oba n'ensolo ezirina maadda eyo kale tozirya naye olusu lwazo lukusiiba mu nnyindo senga okugende wali abasiraamu odde ku bumbu obutuufu kakati awo tugenda kutandikira biidhnillahi tabaraka wa taala wafaqa llahu aljamii lima yuhibbuhu wa yardah alhamdulillahi rabbil alamin